Nenkola ekkanisa nze njala nnyo Kamiliyoni Jose okuva edda ye muyimbi wange okuva nga ndi muto naye nkula ate mukwano gwange ate yannyamba nnyo naye nkulayirira sola muyita mu kkanisa yange okujjako ng'akyuse nakkiriza Katonda wadde yakubye gospel tosaamu etayimbe si sola muyita ng'akubye gospel n'amala akamwa ke kamu kayimbisiza gospel n'akawemuza oba n'akanywesa omwenge oba n'akola ki basi sobola naye nsobola omuyita mu church ajje attendinge service naye sisobola muyita katuuti lwaki abantu betulaba bagenda mu rehabilitation centers abasinga baba nga bali mu nsi webanga mu nsi mwe muli ebirungi ate nno nga mu nsi n'abo abagenda ababoyogedde abasinga ogenda mu rehabilitation centers ng'ate olaba gwe bye wandibadde nabyo obulamu bubeere bulungi babirina byonna in America alone suicides abantu okwetta abali mu nsi betta okusinga malaria watawa abantu bejjawo naye nga ani atayagala kugenda America batugamba mbuli eggulu ly'oku nsi olw'okuba Katonda atugamba abonoonyi bajje nga we bali okyukira mu church baagale bayite mu church bajje naye babuuza ku bantu nga baani. This is not a celebrity church. Nga basta baani nanti bayimbirani kati zotadde ku hot seat abayimbirani nanti then tuddayo ku kiri tuwalabadde Yesu ng'akuba endipuso n'okuzina azina agaliko akuba empere n'agisika abaana mwasikanga empere bakyazine banaye abaana mwasikanga empere naye mutusiruwaliddeko obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba
ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Kubanga oba ogenze for business. That's business. Kubanga senga ate akako kanzibudde. Senga oba wadde ogamba obuulira njiri wandigenze nga ng'oyimbira kale bwerere for starters. Please. Gatambule gonna oyimbira. Naye babasasula. Era ne babalanga. Era ekirabu n'essaamu n'essente zaayo ez'okulanga ezoyita abantu ezokola. That's a business. Kakati gwe tosobola kujja n'ovumirira mwenge. Ng'omusajja yakuguza atunda mwenge. Yakuwadde akasente ke. Muba mugenze mu kinyumo. That is why you're tolerating. Babigumiikiriza lwaki? Eri gye bajja akasente. Babigumiikiriza. Naye mumbuulireyo. Prophet ki mu Bayibuli? Nabbi ki mu Bayibuli? Wadde ba-apostles. Ba-apostles be baki mu Luganda? Apostle be batume. Abatume. Abaali tebayita kibimbu kibi. Ne bakibikkirira. Ye mumbuulireyo omu. Bangi beekwasa Mary Magdalena yali malaya. Yesu n'agira. Mary Magdalena bwe bajja omustoninga nga bayagala okulaba Yesu kyagamba abafalisaayo nga baagala okumukwatirako omusango bamukomerere. Yali Mary Magdalena. Bagamba Mary. I'm yet to find out the truth. Naye waneno mu Bible ekituufu kigamba and the woman. So naye buli yeekwasa okusembeza omwonoonyi agamba ku Mary Magdalene. That's why erinnya lyendeese. Tinno bwe bajja omustoninga Yesu yawandiika mu ttaka. Abo abaali bazze omustoninga buli omu n'alaba ekibi kye. Ku tteeka yabawandiikira mateeka. Thou shall not steal. Thou shall not commit adultery. Thou shall not kill. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Thou shall not covet thy neighbor's house, nor his maid servant, nor his female servant, nor his ox, nor his ox, nor anything that is your neighbor. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image of any likeness of anything that is in heaven above, or that is on the earth or under the earth. Thou shalt not swear in the Lord's name in vain. Remember the Sabbath and keep it holy. For 6 days shalt thou labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. On it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thou maid servant, nor thy maid servant, nor thy ass, nor thy ox, nor any stranger that is in your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day, whereby the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, so that your days in this world may be long. Thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not... Geyawandiika. Bagenda okugasoma nga buli omu ayinako ekibi kyakoze. N'agamba atakikolangako yabasoosaako ejjinja. Kino atakikolangako byawandiise bino ku ttaka. So no kyakoze. Kati bonna bakazi benze. Atakikolangako yabasooka omukuba ejjinja. Walayi basoma
ne balabanga buli ekiriwo buli omu ayinawo ne bemmulula ne bagenda era bwe bemmulula ne bagenda n'amubuuza mukyala gwe baliwo abadde baagala okukuba amayinja nga tabalaba n'agamba genda oleme kuddamu kwonoona. That's the point. Genda oleme kuddamu kwonoona. Mugende mu birombe by'abamalaaya, mugende mu bbaala, mugende mu buli kifo kye bakoleramu ebibi, naye mukyuse emitima mubagambe temuddamu kwonoona. Oba be muleeta mu makanisa gammwe babayimbire, abo be muleeta okubayimbira abamu mikwano gyange, nange mbayina mikwano gyange. Naye ate bwe baba tebakukyusizza oba tobakyusizza be bagenda okukyusa. Kati mwe abaleeta abayimbi abaki mu makanisa mu myaka gye mubaleeteddemu mu makanisa ago mutulageeyo wadde abayimbi 5 ng'obulamu bwabwe bukyuse olw'okuba ggwe n'abanga takyakola bikolobero byakola, obwenzi n'abuvaako, tamiro n'alivaako, n'abanga takyetunda, n'abanga takyakola byonna byakola ebibi, n'agamba okuva n'olwaleero ndokose omusumba nambuulidde enjiri kweno Sande gye nzizeeko mbuulidde enjiri kati ndokose. Bwe babaayo 5 awo muleete be mwagala naye obanga tonnakyusaayo nga gwakyuka. Ebbayibuli egamba omutima mulimba nnyo ani asobola okugutegeera. Mulimbe bantu balala naye gwe tosobola kwelimba. Buli musumba amanyi either nti asavinga Christ Jesus oba asavinga Baal. Ku mutima ye abakimanyi. Ku mutima ye akimanyi. Oyinza otufuulinga. Naye gwe ku mutima Yesu waba akomyewo leero oli right with God. Bo bakimanyi balina n'endagaano ze balimu ze tutamanyi. Era nze sijja vaayo ngamba omusumba bw'ati mulimba, omusumba bw'ati kubanga simumanyi relationship ye ne Katonda we. Naye ebyo bye bakola bye nsobola okwogerako. Kubanga omuntu alina potential ekyuka. Naye ekibi tekirina potential kukyuka kuba kirungi. Ekibi kisigala tekirikyuka. Naye omuntu alina potential ekyuka. That's why Yesu yagamba yajjirira boonoonyi omuntu naye teyajjirira kibi. Kubanga ekibi kirina nannyini waakyo ye Sitaani. So Sitaani takyuka. Talikyuka. Bamuwa chance nyingi yagamba kyuka. Ye talikyuka. Naye nze Esther osobola okukyuka. Mba nsobola okukyuka. Naye bwe mbanga oba ndi malaaya obwamalaaya tebukyuka. Ekikolwa tekikyuka. Era budda ku mulala omuzimu that demon embaddemu bwe mbanga ndi malaaya. Demoni y'obwamalaaya envaamu nenoonya weema mwenaatuula omulala omubiri gw'omuntu omulala another vessel. Okitegeera? So ekibi kyo tekikyuka. Sitaani Kristo agamba muli batata bamwe Sitaani kubanga yayonoona okuva mu ntandikwa. Kati Adamu ye nga ye Katonda yamusonyiwa. That is why omusota Sitaani gwe yayambala okukema Adamu ne mu ggulu gwo gulisigala gwewalula. Kubanga Sitaani kibi tagenda kukyuka. The darkness cannot become light. Obaddi. So omuntu asobola okukyuka n'ava mu kibi. Naye ekibi kirisigala kibi. Kigenda wa mulala. Kale ate ke wayegambye okuba olw'okuba nga bagendayo ne bafunayo akasente no mu kuyimba and all that.
n'ogamba nti bagumiikiriza ebikolwa byabwe olwo obadde otegeeza ki mu bbaala oŋŋambye waliwo abayimbi ba gospel eweebali abayimbira mu mabaala era bagamba mukama gye yabatuma kati waba mukama yabatumayo lwaki tebayimbirayo bwereere bafunayo akasente lwaki bafunayo akasente ate webaba nga bafunayo akasente beefuse bizinensi kati bizinensi bagamba ate totema mukono gukuliisa oba bwekiri mu Luganda obeera musirusiru oba musiru bw'obanga gwompa sami akasente kendya ate sisobola kukusabira bisiraani oba ndekerawo okuvaawo oleme funa ekitegeeza wemba nja mu bbaala nga gwansasula nina okusabira n'omwenge gwo gutambule osobola okunsasula kuba wemba sirina tofuna kubanga bw'oba tompadde sijja funa so olina okunsabira nsigale mu bizinensi nkuwe ate era nsigale nga nkuyita ate teri maneja wa bbaala agenda katuuti ka bbaala n'agamba bannanga abanywi pasita waffe azze okutuyimbiramu bambi mbagamba mwenna mulokeke kusane mugende mu kkanisa era oluva katuuti nga badda mu kikiri dugudu tewali agamba bannanga nga batumya music oli ow'ensi engeri pasita ono gyazze bambi katusooke tumulekemu kati katumulekemu era oli kasita bamukwanga akasente ke n'anya ku stage oluvaawo avaawo nga bayimbi balala kati kiki ekyanjawulo ekikufuula omunnyo mu nsi awo simba sikirabawo kubanga kristo atugamba mubeere munnyo mu nsi ate mubeere mu nsi naye temubanga ab'ensi okiwulidde bwe babanga bakuyitira ku lukalala lw'abano ab'ensi abayimbi nezija nembasabira neŋŋenda ye mu bbaala twali tulabyeko mwoyo omutuukirivu gwali nnyo olw'okuba oyimbye anti kati tetusobola ekyo kijajinga lwaki ffenna twabeerako mu bbaala nze nabeerako mu bbaala tewalabayoko omuntu era nendabako abayimba ennyimba z'eddiini nga bayimbirayo salabako akwatibwa mwoyo omutukuvu era twali bwetwali tomutegeera ebiseera twali bwe tuti yesu n'okayiwayo akenge nogowaha omwana ayimbye ate jjukira ze bayimbira mu bbala njagala ondageyo omuyimbi omu wa gospel agenda mu bbala ng'agamba this is the end oba totuwa vaibu ate ebyamukama si bya vaibu ebyamukama si bya vaibu ebyamukama vaibu yaffe mwoyo ate omwoyo alinnya nnyo mwoyo bw'ogenda mu Galatians bakubuulira mu Luganda bakita batya ebibala by'omwoyo peace joy kati sirabawo peace nga ne bwe nti ekikulu ennyimba sizimanyi kakati kambuuze mwe mwabeerera yesu onde siwulira mwoyo olwa tupuraizinga praising mbali manyi worship yeri gye tukakkana kati eba praise kati Bible egamba mukuume nnyo simplicity and modesty kati ndabye bu videos bungi obw'abantu abatendereza naye nga akabina kabuukabuuka kati munakulya mabega tomulowoozezaako abaana atendereza atya Roland oba tomulowoozezaako akuba ettenda ali wati yesu atende kabina what is the essence ankata oba ogenze ku kyanyambala ndowooza nanti banyambala newe kiba kino kigoye oli waaba ayina ha big behind era kajja bbuuka newe kiba kigoye kinene kajja bbuuka okalabe nanti then tuddayo ku kiri tuwalaba ddi yesu ng'akuba endipuso n'okuzina ng'azina azina agaliko akuba empere
n'agisika abaana mwasikanga empere bakyazine banaye abaana mwasikanga empere naye mutusiruwaliddeko mbadde mmanyi wenkuba empere yange nga njikubira mu kyaki nzinira katonda wange kibi. Oh Lord, kankubuulireyo ekintu. It is laughable. That's why it's laughable. It's a joke. You've made God a joke. Mufudde katonda ekisekererwa. That's why abantu bamukolamu comedy Yesu waffe. Kituufu. Okiwulidde because it is laughable. It is laughable. Tosobola kujja katuuti ng'okoze cleavage ng'oli mu mpale wennekutte n'okuba ettendo. Fashion. Kale nkubuulire Yesu fashion gye yalina mu mulembe guli gyakyalina mu ggulu. Tagoberera trend. Ekkanzu yeeyo eri modesty ne saashi yeeyo nze ndaba abamuloota gye bagamba gye bamulabiramu tebamulabiranga agamba ate bannaye namulabye ng'akubye fiiti byekino naye n'abasumba bajja ne mubuulira nga mwambadde ebino muba mu kisusso olumu nammwe mulowoozeemu ntandise okulaba otandise okundaba oba olaba katonda tandise olaba katonda owulidde kubanga tosobola kujja gwe omusajja omukulu n'oleeta omutwe gwo oguli shaved wagenze mu saluuni ne bagusala bulungi n'okuba essaati yo n'oggumira n'empale n'otandika ozina empere ku stage ya katonda nga tolina myaka gya mpere. Abaana basikanga oyo mwoyomutukuvu ali mu kugizina naawe oba bale banyi awo oba ozinira katonda naye kati ekyogambye tuba tukola kikyamu ffenna tuve mu kwesiruwaza buli omu ajajingira n'alaba toli mu kuzina katonda just twebuuza just kati waliwo nno n'abatandise okukuba ettendo nga omwana akuba bana ba praise and worship egolaba ayiyeemu ng'oluyimba lwayiyeemu lwa muyimbi naye wansi naye olwokuba lwa gospel ng'aluyiyeemu awo mu kyaki balutendereza ekyo kikyamu. Waliwo Pawulo ne Barnabas bwe bagenda okuweereza kati baba bayita mu kibuga ng'omukyala yali akola simanyi divination mu Uganda kyeki mwami Roland yasoma Oluganda omanyi ababaako n'empewo wewo abalinyibwako empewo nga gyagamba abatuulibwako empewo nga gyagamba nti nno abo basajja ba Katonda mubagoberere agamba ba Peter bapo ne munne mubagoberere bantu ba Katonda bakyuka ne bamurebukinga ne bamusabira n'abamu ne sitaani wadde baali basajja ba Katonda era babuulira Katonda omukyala wadde yajja ng'ayogera mu bagoberere wadde kyayogera likyali kituufu naye bamusabira tayina authority ekyogera mpewo zisobola okwogera that's mocking God okitegedde so we tuteekamu ennyimba ziri ne tukuba empere we are mocking God tebikwatagana kiringanga kati kiringanga muzungu kwogera Luganda tebikwatagana bibafane osobola odduyiga naye tabani ate tasobola kufuuka Muganda obulidde era waloogera birabika fani ate biba fani kati you are just clowns ekyo kinene no clowns
Manyi clowns kyeki? No. Ngo chachi zonna ozigizeka. Si zonna. No, Ezisinga ngambye zonna. to whom it may concern, to the false prophets. To whom it may concern. Woba gwe womanyi toli false prophet. Naddala ab'okuttibwa. Bw'oba omanyi toli false prophet, this is not for you. Kubanga naawe oba weemanyi mutima toli. Kati gwe mukwano Mukama akuwa omukisa owulira enjiri. Naye nze njogera ku abo abakola ebintu ebiswaza Katonda. They are clowning. Kakati Esther Clowning kyeki mu Luganda? Clown bye biki bino? Bino eby'abaana bino. Ebyo atwa edda bakitanga ati ekitekamu ebyo buto. Diikuula. Muba baddiikuula. Oba okola bya ddiikuula. Church. Kubanga toyinza naleeta ayimba. Actually bamanyi n'okkuba oluyimba nga telulimu Yesu. Katugambe sijagamba empere bambi. Empere mazina. Mazina. Okay. Jagamba oluyimba olutalimu Yesu n'alukubira katuuti nga si lwa Yesu n'azinirako. Luli inspirational. Batira okugamba luno oluyimba luli inspirational wadde si lwa bwa Katonda. Luzaamu abantu amaanyi okukola. You know, naye nga si lwa gospel, si lwa Katonda, naye nga oba oli yayimba ku maama. Ezo ziri okay. Nze ngamba bano abakuba ennyimba eddala ez'ekiduula. Bamanyi ozikuba mu kyaki? N'ayita omuyimbi w'ensi katuuti. Omuyimbi n'akyusaamu kaŋŋambe kenze ngenda kwekolera oluyimba lwange neme kwatakinga muntu. Sabula. Nga ŋŋambye tugende tukyakale leero bannange tugende tukyakale ne lufuuka very popular kati ne bampita mu church ne nteekawo tugende tusinze leero bannange n'alukyusaamu lujje mu kifo mwali naye nga initially lwali tugende tukyakale bannange ate balina amaaso naye tebalaba, balina obwongo naye tebategeera, ne bayimuka tugende mu church. What is that foolishness? Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ongamba otya Sami? Nti nze omuntu asoma Bayibuli agyesomera. Nga nsoma lunyiriri ku nyiriri. Nga Mwoyo Mutukuvu yansomesa ebigambo bino. Bunno nsobola okuyita nze abayimbi b'ensi bangi mikwano gyange bambi. Ate mbaagala sibalinaako buzibu. Bye bakola biyinza okuba tebinsanyusa. Naye bo ng'abantu I love them. Obaagala. But ebyonoono byabwe si byagala era tebabindeetera. Era sisobola kuyita mu kkanisa. Nenkola ekkanisa? Nze njagala nnyo Kamiliyoni. Jose. Okuva edda ye muyimbi wange okuva nga ndi muto. Naye nkula ate mukwano gwange. Ate yannyamba nnyo. Naye nkulayirira sola muyita mu kkanisa yange. Okujjako ng'akyuse n'akkiriza Katonda. Wadde yakubye gospel.
tosobola muleta ayimbemu sisobola muyita nga akubye gospel n'amala akamwa ke kamu kayimbisiza gospel n'akawemuza oba n'akanywesa omwenge oba n'akola ki mba sisobola naye nsobola omuyita mu church ajje attendinge service naye sisobola muyita katuuti tosobola muwa kituuti sisobola muwa kituuti kubanga wali tujjukira Musa Katonda we yali mu kifo ekyo yamugamba Musa jjamu engatto woli watukuvu wabanga Katonda asobola okugamba ojjemu engatto woli watukuvu ate okuwa chance omuntu ali contrary ku kigambo kya Katonda okumuwa chance ajjabulira enjiri oba ayimbira abantu kiba kisusse I cannot and in due respect I cannot naye you are allowed to come and attend a church service you are allowed to listen to the gospel of God ate omuyita abuuze ku bantu ababuuzaako ki antazze mu kyaki abantu bamumanya azze mu kyaki gye abuuzeeko ngani nga Jose case ni point bannange si gwe era mukwano gwange oyo njagala nnyo okumulaba ng'obanga musanze mu kifo ekimu by the way there is a time I had backslid and I went mu club I mean mu kifo ekikyakalibwamu it wasn't a club naye it was a restaurant and bar naye that was the last time because I got a conviction nengamba sigenda kuddayo era benasangayo benali mmanyi I was happy to see them because mukwano gyange bawizo bakamiri I love them as my family because wano wendi bantekako ettaffaali tewandibaddewo nyinza okuba nandibaddewo naye balina ettaffaali lye bayongera ku bulamu bwange okitegeera so sina basindika kiri kyogambye mbu olw'okuba Katonda atugamba abonoonyi bajje nga we bali okyukira mu kyaki baagale bayite mu kyaki bajje naye babuuza ku bantu nga baani. This is not a celebrity church. Nga bastar. Basta baani nanti bayimbirani. Kati zotadde ku hot seat. Abayimbirani. Singa baba bayimbira, they are gospel musicians, and I say this word with a lot of care. Bayimbe batono bempita ba gospel musicians. Togenda yeyo bana. Batono because gospel kitegeeza to tell the word of Jesus Christ to people, to preach the gospel of Jesus Christ. So bw'obanga ofuulinga bufuulinzi, to me you're not a gospel artist. Okitegeera so kati afuulinga tumulabirawa kuba kati nze ndabye bangi bendaba ba gospel artists kati ongambye batono kati to me these are gospel artists. To me nganze Golden Gate Choir Sejimanyi dayo ogirabe nga bwe bayimba. To me, ono gospel artist. Amen. Nate esita naawe. Ku bantu betulina otandise nakulowooza bulo. Naye Mukama Katonda. Kandowooze. By the way. Otuwadde omu. Kati otandise kulowooza. Ku nkumunza abanzijudde mu bwongo. Bani kati mpaji. Kati kandeete. Nondeeta gongamba. Later. Judith Babiri. Gospel artist eyatuuka ekiseera ebintu ne bimuseererako naye ndowooza yaddewo kozi si kyamfollowinga naye ennyimba za Judith Babirye ziwuliriza Yesu beera nange true gospel music kozi mpulira omwoyo n'enkaaba n'okaaba. That is gospel music. Wali kati simanyi beera nange balukubako mu bbaala ebiseera ebyo kati ampa gospel music because ojja ngamba gospel artist sibamanyi bulamu bwabwe enkuwa ennyimba mpa nnyimba Yesu beera nange ogambye lo gospel music cheza for Yesu oyo yani mpozi Gabi Ntati
Gabi Ntate yakoze ne concert recently one. Cheza for Yesu. Sinnaluwuliriza nnyo. Katonda w'abanaku akola. Katonda w'abanaku akola. Katonda w'abanaku akola. Tolumanyi. Sirumanyi. Mwana wa naye Esther. Ndeta Chikibombe. Chikibombe. The Vixen one time. Chikibombe. Sikiwulirangako na mu Bible ekigambo ekyo. Katonda yatuwa obwongo tuyiye. Katonda yatuwadde Chikibombe. Kati sinnamuwulirizaako oyo tekimugjaako kubanga osanga ayimbira Katonda. Naye nze sinnamuwuliriza. Kubanga mbeera ku intaneti nenoonya ennyimba ezinateeka mu mwoyo. Olwo sinnaluwuliriza Chikibombe. Ennyimba. Esther mpe ezizo. Ennyimba. Ennyimba za Mwami Bugembe oyo. Ezedda nali nzagala nnyo. Thank you. Kani lwa gospel. Kani lwa gospel nnyo lwaki? Ya narratinga state church gyerimu kwegamba atunuulire church ye ajjukira oluyimba olwo kani. Kani. Ate favor. Lwani. Gwe tuyina kati. Siziwuli. Tutambuza kati pastor Wilson. Sinnaluwuliriza. Naye ennyimba za Mwami Bugembe ezedda. Enkadde. Mukama njagala kumanya. Mukama njagala kumanya. Gospel music. Kati kiri kye yagambye zino empya bazimba ne bazimalayo sizimanyi nze kyabika agambe abamu bazimba ne bazimalayo naye nze sizimanyi. In all due respect siziwuliriza. Mumanyi bamuyita Yesu. Bamuyita Yesu. That's gospel music. That's gospel music. Mpulira omwoyo nga nduyimba. Naye waliwo n'abawulira omwoyo nga bawuliriza ezo z'ogambye. Nati omwoyo teguli limited kuba mwoyo mutukuvu. Waliwo omwoyo gw'ebbaala. Waliwo omwoyo omulala. Waliwo emyoyo emirala nga ye agamba mpulira omwoyo. Ye mpulira vibe. Omwoyo omulala ogutali mwoyo mutuukirivu. Naye kakati mu kyaki mba mwagala tuteme kweyagalira mu kyaki. Teri kuzina, teri kubuuka, teri kola ki. Kati oyagala tukole tutya? Kati kankubuuze nze seyagala. Alisiko oyogeddeko nange. Weeyagala. Mu music bwange obwo mwe neeyagalira. Kati gwe okweyagala ako si kwekwa omulala. Naye omubuulizi wa Katonda alina tambulira ku kintu kimu. That says the Lord. Katonda ayogera ki? Waneeno Katonda agamba mu John 12 verse 46 Yokaana olunyiri lwa 12 akonyiriri ke vasi John chapter 12 chapter ya 12 verse ya 6. I am come a light into the world that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Essuula ya 12 olunyiriri lwa 6. Nti nzize mu nsi nti oyo yenna nzikiririzaamu aleme. I'm translating it nga nze y'Oluganda sigiina. Aleme kugenda mu kizikiza oba aleme kusigala mu kizikiza. Ate John 14 15 agamba if you love me keep my commandments. Bw'oba onjagala goberera ebiki? Gobera amateeka gange. Okitegeera ekitabo ekituguvu ge mateeka ga Katonda. By the way temwina nabuuza bibuuzo. Singa buli munnayuganda asoma ekitabo kino abo abakristaayo nga tonnajja mu komenti kutayipinga kudifendinga omusumba wo si ye Katonda. Owulidde? Omusumba wo si ye Katonda. Katonda ali mu ggulu ye Katonda. Era mu kamwa ke
mwe mwavaamu bino ebigambo. Era mu John chapter 1 agamba kankusomerewo because we are fooling around. By the way, tubadde tusekasekamu naye. Let me tell you, God is serious. Wangambye lulimbu wabula Katonda w'endagaano enkadde yali mukambwemu. Akyali oyo Katonda w'endagaano enkadde yali mukambwe musenga tetukyaliwo. Kati Katonda takyukanga. Bw'ogamba Katonda w'endagaano enkadde kitegeeza baakolamu kalushafu. Oba oli ya resigninga ne wadda kati atusaasira. Ate mundagaano enkadde yakolana. Omanyi chances ze yawa abaana ba Isirayiri zaali nyingi. Kati yali kyabasaasira. Gwe bakuwadde mana ate ne weemulugunya. Kati tugikoye twagala ku nnyama n'akuwa ennyama ate ne weemulugunya. Bannange mwatuleeta n'okutusanjala ye bannange singa twasigalayo mu buddu bwaffe. Katonda kyasobola okuwa chances ezo gwe woba ggwe. Tewandibase ne baggwawo omulundi gumu. Anti kati naye yabawa chance nti Isirayiri gye mulaba eyo yavamu eyo Isirayiri. By the way, Bible is the truth. Bible ntuufu kubanga nze nali sikiriza mu Katonda ekitegeeza okumukkiriza naye n'omunoonya amazima. Ndabye bye documentaries, ndabye scientific evidence eraga mbu Bible ntuufu, ndabye scientific evidence eraga mbu Yesu yaliyo tikituufu, ndabye scientific evidence eraga nti abaana ba Isirayiri bakola obuddu mu Egypt. Owulidde kati abaana ba Isirayiri boolaba Isirayiri efightinga ne Palestine kati ba descendants baba abantu. Singa Katonda teyalina kisa, singa Isirayiri teriiwo, eggwanga singa teririiwo, naye wakisa yakyali y'omu yaliwo. Naye abalokole b'ennaku zino abamu bagoberedde nnyo grace ekisa. Saabamu abasinga kanyende ekisa kyanaaza wanaza n'ekisa kyo wanaza n'ekisa kyo. Nedda naye olwo olumanyi si tolumanyi oluyimba olwo. Sisuubira baluyimba nawe wanaza naye kati wulira I don't know ani yaluyimba. Pastor Wilson Bugembe. Nani? Ne Rodake. Rodake muyimbi wa gospel. Okay, tuveewaawo. Agamba ayina amatuulira naye ngamba ayina obwongo reasoninga. Tetugenda mmala budde ku bannange munansonyiwa akaleero kaababwongo ku reasoninga. Tetugenda bimu biremerako. Esther watugambye. Owulira tuyogera ku kigambo Bayibuli kyetwala slightly, amateeka agamu tugaleka wabbali ne tugamba we are saved by what? Grace. But Paulo yennyini agamba faith without works is what? Soko soma. Kati tugenda sooka okusoma ku kigambo. Yagambye John 1:1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Mu lubereberye waliwo kigambo yali ne Katonda, kigambo nga ye Katonda. Kino kigambo n'agamba the same was in the beginning with God. All things were made by him and without him was not anything made that was made. Owulidde? Era n'agamba wano kati eri mu Revelation awo omukisa abasoma ekigambo Katonda. Yes, okusoma. Era Sami woba badde tosoma Bible soma. Oyina okusoma. Buli omu tolinda muntu kusomera. Kituufu. Tubyesomerenga. Kasitoni asomera ekigambo kino nota besinga knowledge ku muntu mulala atutegerera. Tumanyi nnyo gamba bannange mpa ku magezi wema okola naye Katonda yakutonda n'amagezi go. Si buli kaseera ogenda sabiriza amagezi kozesaako kugago ku mutwe gwo Katonda gwe yakutonda nagwo
okitegeera abantu abamu tebabikula Bible okujjako nga bagimusomera kanisa ate ne bamugamba awo bikula John emu n'abikula n'asomako kokka n'abikkako n'agizaayo wiiki n'eyitamu omusumba n'aleetayo olunyiriri lumu n'akubira ku lunyiriri lumu n'alukyusa n'aluzeno n'ova mu kyaki ng'owulira okukusa ekigambo. Yesu sitaani we yamutemputinga yagamba atya we yamugamba fuusa emigaati gino amina amayinja gafuka emigaati yamugamba man should not live by bread alone but muntu taabeewo na mmere yokka but by every word that proceeds from the mouth of God. Ekyo nno kyali mu ndagaano nkadde kyeyambisa. Yes. Okitegedde? Kitegeera. Nti nno kino kigambo erina okuba emmere yaffe. Kasita tunaasoma nange nga natanka na madiini nzegola nga nnoonya Katonda naye nga njagala bali be baba bantegeerera okutuuka we yaŋŋamba olina kino kati kino wokifuna yita omwoyo akutegeerere nze sisobola kwetegeerera yita omwoyo akutegeerere akunnyonnyola ekigambo okitegeere kati Sami newojja mu maaso gange ng'okola ekintu ky'obusiru nsobola okukugamba based on this Sami kyokola kya busiru. Sami kino si kirungi naye mba sikoze eki tonsalidde musango era tonkyaye sikusalira musango siri Katonda naye pointing out Sami kino kibi ate ebyo ebintu bye beekwasakwasa mbu nno osalira omusango gwe Katonda tewali akusalidde musango. Trust me walituuka maaso ga Katonda ojja kitegeera okusalira omusango kyeki. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Have you ever been there? Nawe ne weesalira omusango. Olumu ogwesalira mutima ogaana ekyenkoze kino ebyaddala ate awo oba opointinze out omuntu eyeekondeminze aba agenda kwetta. aba agenda kwetta? Yes. Abantu abasinga ocommittinga suicide cause abeera awo n'anywerera ku kintu ekyo kye yakola ekibi n'akirowoozaako nnyo n'agamba kati sikyalina mugaso sikyalina mugaso omunsi sirina kiddako. okiwulidde n'agwesalira ne yeesaanyaawo. Ekyokubiri kati tuddeyo mu kiri ekyensi. Ate bannange Bayibuli egamba teri mukyawe ng'oyo abuza abantu ba Katonda.
by the way. Whether it's a pastor oba omuntu wensi akola ebintu ebisikiriza abantu okujja mu nsi. Kati twebuuze Sami, esente nyingi zikuleetera essanyu, right? Yes. Kwa buli kimu oba okyetuusaako. N'okuba famous kikuleetera essanyu. Yes. Right? Ani yali asinga Whitney Houston esente wano mu Uganda? Sinnamulaba. Talibaawo. Ate popularity. Taliiwo. Waliwo omumanyifu eyali asinza omuyimbi Whitney Houston esente wano mu Uganda? Taliiwo. Kitegeeza esente tezikuwa ssanyu. Kwa yafa naye. Kubanga yetta. Lwaki omuntu alina esente bweziti ennyo ate ng'alina tewali atamumanyi mu nsi eno aba yetta. Lwaki yeesalira omusango n'ejjawo? Kitegeeza tinno ebyo bye mwegomba kati njogera n'abawala kiri kye wambuzizza abawala mbagamba kyabeegomba. Ekyo kye weegomba okujjamu ng'olowooza onaafuuka omuyimbi owakabi omututumufu ow'ensi ebizibu byo bigenda kuba biweddewo. Mukwano nedda. Matter of fact biyinza nakweyongera. Wali olabyeyo pasita ki owaddala omukristaayo oba mukristaayo kyakkiririza mu Katonda eyali yesse mu nsi yonna wali ogawuliddeyo amawulire ago ne bagamba omukristaayo ono obukristaayo bwamuyitiriddeko ne yetta. Sinnamulaba. Ufa ababbawa munnange ffe abatayagala kubukabuka mu bbanga kukola ki bannange oyo omwoyo yamuyitiriddeko ne yetta. Taliyo. Lwaki abetta be banywi b'omwenge be bamalaaya be b'ensi abayimbi b'ensi abalina ssente ngaki? Lwaki abantu betulaba bagenda mu rehabilitation centers abasinga baba nga bali mu nsi weebanga mu nsi mwe muli ebirungi ate nno nga mu nsi n'abo abagenda aboyogedde abasinga ogenda mu rehabilitation centers ng'ate olaba gwe bye wandibadde nabyo obulamu bubeere bulungi babirina byonna. In America alone suicides abantu okwetta abali mu nsi betta okusinga malaria wattawa abantu bejjawo. Naye nga ani atayagala kugenda America? Batugamba muli eggulu ly'oku nsi. Singa essanyu liri mu byabugagga America ngagga naye ffe tetulina n'abaana betta wano nnyo. Ku TikTok okwo Mukama tusaasire nalaba abaana abetta. Kuliko abettira ku zilive. Kozi mulowooza okuba ku TikTok. Nze nange nagiriko koko nga nkola ebyekisiru. Ate tebyali bya kisiru nnyo naye kunze bya kisiru okweyimbisa obuyimba bw'abalala okukola ki. Kola challenge. Tebireeta ssanyu. Era lwatakoze ababwati. Mama nkoleyo challenge ki? Abaku pressure. Mama like aba yakazuukuka. Asooka keberako. Mama tebalayikinza video zange. Tebalayikinza video zange. Gondi. Likinga video yange mwana gwe notalikinga video. Kukumalako mirembe mujja kwettira bwerere. Ekyo olaba nange ndagamba wala abantu ze views ne likes ne biki tezinteeka ku pressure. Kati kubanga olina omwoyo wa Mukama. Tebinteeka ku pressure. Oba 10 be balabye oba 10. Kati nku challenginga kuba pastors abasinza abantu mu church. Endiga zaabwe. 7 ku 10 bave mu church olabe kye banaabeera. Twagenda kati mu mbeera ya kugiraanya asinga abantu. Kitegeeza so twogera bibasanyusa basigale mu church. Church ya TikTok
kubanga likes zosinga okuba nazo gemanyi chachi ye Facebook chachi ye YouTube chachi ye gundi chachi ezimu ngambye mwabaina chachi eziri authentic ezina gakatuti ko yimirizako Yesu Kristo na moyo mtukuvu bambi kama kuwa mukisasi kwogerako kati gwanavayo okwerwanako kitegeeza ye gwe njogerako kubanga guluma yakola ki guluma yaguzza esuuti uje twogeddeko ebe kutuuka bulungi jambale onyume ode otuboggolere owulidde naye webanga ntono obanga kinene nnyo siyo gireke era n'abagenda okubaawo nga bayombayomba weyambalira akagatto ko kakutuuke kano mulire mu kisa kubanga kitegeeza obubaka bubwo kati enjiri y'ekisa ekisa kikola ddi n'amateeka gakola ddi ekisa kuba byonna biri mu Bayibuli kati ngenda kuwa example Sami oyina kati nze nina abaana omwana wange bwakola ekyobusiro yes nyiiga ng'omuntu naye mukwatibwa ekisa kubanga aba tannategeera kati Sami omwana wange ow'omwaka ogumu ayiwa amazzi ne sitamukuba naye ono ow'omukaaga ono ow'ettaano bwagayiwa agenda owulira oluyi ku muntu pa lwaki oyiye amazzi nga lumuyiseemu naŋŋamba amanyi okuga but why didn't you beat Michael ye tamanyi nti oli muto kituufu kati ekisa Katonda kyalina eriffe nti nno twasobyanga tetumanyi nti nno Sami bw'obanga okulidde mu famire y'abamalaaya kyogenda okukola era ojja kirabanga ekiryoke bwe butamanya kati Katonda kwatibwa ekisa okitegeera kubanga tomanyi nakuyitayo mpola kati wotandika okumanya mbu obwamalaaya bubi n'okitegeera kati awo the matter of choice wejjira onaakyuzinga okubusigalamu oba obuvaamu problemu gye tulina abantu abamanyi ebibi beekwasa kisa kati woba omanyi obwamalaaya bubi ate n'obusigalamu kiba tekikyali kisa kyekiri ekyawandiikibwa abamanyi bingi balibuuzibwa bingi thank you tinno bwe mba nsoma Bibiliya yange eno ate ako wakajjeewa Bayibuli ye Bibiliya mu Luganda ani yakakusomesa naye ndi Muganda bwe mba nsoma Bibiliya yange eno buli peji gye mbikula ngamba Mukama neeyongeddeko amagezi ge galinjajinga gensomye kubanga kati nkitegedde nti kino kikyamu kino kyekituufu bw'ogenda ku left oggukira Nakasero bw'ogenda ku right oggukira Mulago waaliwo eyali akutteko left nga alina kuggukira Nakasero n'atuuka Nakasero n'agamba lwaki ndi Nakasero nina kuggukira Mulago kubanga oba okutte left nga n'akapande kagamba alina kuggukira Mulago kati wax zijjiramu wa bw'otegeera amazima awo ekisa kiba tekikyakola kikola nti oyinza okugwamu naye ng'oyagala okudda kubanga bagamba omusajja omutuukirivu aga emirundi emeka 7 naye omuntu wagwira emirundi 7 aba kiba kitegeeza buli wagwayimuka naye waliwo abagwira ddala mu ttaka ne beevulunga n'okwevulunga nga bo tebayimuka ne bagamba bali mu kisa ne yeebaka
naye omusajja omutuukirivu era ne bagamba omusajja omutuukirivu agwa emirundi 7 nedda sweetheart to fall 7 times means omulundi gwe wasooka okugwa wayimuka n'oddamu n'ogwa ne bagubalwa gwakubiri n'oyimuka n'oddamu n'ogwa kyekiri kyagamba akebeera mutima the motive sami osobola okwenda naye nga kizze era yakiraba nga wennyamidde n'ogamba mukama nyenze neera nkizzemu mukama nyamba nsonyiwa sigenda kuddamu bambi nyamba akiraba yes akiraba ye era akusonyiwa lwa mutima gwo emmeeme eyo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.